batandika bateka ku musaala abaliwa abakozi b'ekkanisa owa music mu kanisa tubawa omusaala obawayo akatono omudinkoli n'omutemerayo okwo owabakyala mutemereyo okwo teri musaala gwe bayinza bawa mukama alina bwakola ebintu amakanisa gaffe omanyi tetwagala kusupportinga kwaya zaffe singa nze nina kwaya yaffe waneeno gegenda kuyimba twagala ejje imbire bwereere naye nga singa oyita kwaya okuva ewalala bagenda kugamba tuwe emitwalo 3 transport ate uniform ne recording n'ebirala kusumba ku kyalo kwakulidde naye eba yaffe naye tunawagira tutya kwaya yaffe eno oba tunagiwagira ddi erinyise ku mutindo okutuuka ku mutindo nga gye tulaba kwaya ziri endala ze twagala okuyita kuba zo tuziwagira ku kwaya twogera ne ku kyakikwaya zennyini ate bw'oleeta kyakikwaya erina finance erirudawo eva mukoni osaana okwebuuza nogamba be baliwa eva ne finance ani aziteekayo mu ggwanika tetuziteekayo nti kyakikwaya okuyita muti gyendete basa yange muganda wange gyenjirete basa yange mugirabeko kyakikwaya ogisiba busibi ku bantu abakadde basussemu mu kyakikwaya kujja mu kyakikwaya mu wigize ezoola abakadde bakazi batu boyimba mu kyakikwaya ki sisobola giyimamu nze ejjuddemu nnyo abakadde naye tutwala ffenna wamu abakadde b'ekkanisa abakadde mu myaka nanga ntwalidde mu myaka kati abyabudde bulungi abakadde nanga ntwalidde nze ndi muwagizi wa kyakikwaya agwe tufaanaganamu okwo naye siri muyimbi wa kyakikwaya wabula ndi muwagizi waki wa kyakikwaya naye kyakikwaya kitwale nti yerina finance soka ogireke kuba esobola okugenda mu ggwanika ne bagifunira ssente kuba ya kanisa kusinga ku group lwaki zino endala tekuziyamba nga zero believers choir tuziyamba mu bintu bingi tuziyamba mu kasente akatonotono mu kuba supportinga mu music n'okubeerawo nti basinziira wano okugenda ewalala kimala kuba mwanditandikidde kuki batandikidde waffe wano ne tuleekamu n'abo abasobodde bakitegeera ne tukubiriza n'abasobola okufuna uniform bakitegeera ne bakola ki ne bayingira mu kwaya naye okuteekako omutindo n'ogamba nti kati esituse manyi bwesituka kwaya ezo zitufuukira nazo ekirala nga yasituse bweti tekyagala kuweereza waka kyatuula eba mu kuweereza walala nga tusigala tukuba mimiro n'abaweereza baffe bonna leero tuli tulikyotera mutujooga tulikyotera buli nga bakugamba mumanyi olwokuba tuli baawano mutugamba bugambye kusabire muli ku tukundi era olwadde mutujooga kuba mugenda ne mutugamba nti sente zibuze era tuli mu global state tewali sente loyo bajje bayingire waawo olwokuba nti bebamuwadde stage mubafeera tubayombe tubawadde stage mubadde mugirina tuba promotinga tubawa stage tusobola okukyongerako tusobola okukyongerako ekyo ne tuba nga twongeramuuko amaanyi okulaba nga tuwagira kwayazi zaffe zino ng'ogyeko zino ezaffe wano ku local church wabula n'endala waliwo kwaya mutuufu gy'olaba ng'ebintu bye bambadde naye nga kiva mu nsi nga singa tuwawagira mu music waabwe nga tubayise okutuweereza bayinza oliyisa ku kiro gwa uniform ogwa recording mulimu kwaya gy'olaba nga yakyalo eba erina kwambala nga yakyalo aneeda ssebo n'eyekibuga neyeyambale ng'eyekibuga kyogamba ey'ekyalo tekigika katawo kuvaako mu kyalo okujja weezako mu kibuga nkweba efunye olukusa okuva mu kibuga obuweereza bwa mukama waffe ayagala sebo katutambulira tambulire ku tiketi nedda protocols naye ey'ekyalo eba yanjawulo ku y'ekibuga tukkirize tugaane
mu recordinga ne mu nfulumya ya music kati ey'ekibuga tugisupportinga y'akasente n'emera bw'emera n'egenda naffe nejja netukola ki netunyiiga kuba tujagaliza kugenda kubuulira ki giri ewalala naye tubasupportinga lwakuba tebakiraba nti tubakola ki naye sebo Uncle Robertson kitwandisabye tukyuseemuko amakanisa gano gonna kwaezo zetwegomba ziba zisupportinga bamemba basupportinga kwaya zaabwe mulimu gw'ekkanisa unako tukize nti nga tuli mu buweereza buno ti buli omu twayitibwa alina kyasobola omudikono oba osobola kusimula ntebe Godfrey oba osobola kuyimba guno oba osobola kubuulira fena twajja wano nga twayitibwa ekyo naye nga tusupportinga tugambe nti omulimu gw'enjiri ku mundi guno gugenda kubeera ddewe tukirize nti ne kwaya zinazo tuzisupportinge zifune tuzinywerezaamu zambadde uniform ennungi zikoledde mu studio ennungi bayimbye bulungi ebyo bijja kubayambako nnyo era natudde wano mu kiti omundi guno ng'owakwaya zijja kukomyawo n'okugjawo kali Uncle Robertson gagambye akabadde katuubise nnyo ak'ebikolwa ennyo tugambe katugendako mu nnyonyo mukwata olukwatirewo akatunu kamu vidiyo tugendeko egundi tulabe nga Yesu ajja atya vidiyo eno tusitula etya nga tuli mu bire tuleme kubuuka na bikolwa mu bbanga nti Yesu akola ki Yesu ajja naye nga vidiyo eno yekuwaki yekuwa ekikolwa se naye tuyinza tutya okulinyisa omutindo gwa kwaya singa olira music wedda kati Golden Gate mu mirembe gyedda egy'abalumi kwegamba yayimba akayimba okawulira n'okanyumirwa ng'akadongo katono naye essaawa zino olaba kwaya ngeze nga ekidongo kingi nnyo okusinga amaloboozi oba muntegeera ekidongo nga kingi ng'ekidongo okiwulira nnyo ng'era kikunyumira nnyo naye nga amaloboozi gali wansi. Producer ndowooza ogwo mulimu gwe bw'otuna kati nga Sozi Joram ennyimba ze zaakuba kati omutindo oguliko tukiyita right amaloboozi gano galina okuba nga gawewuka nga gaflowinga nnyo okusinga ekidongo naye Saamu kyekiri kyayogeddeko nti bu studio waliwo otuuka nti muteredde ng'otuuka mu ka studio ng'atwala teeka emu n'abagamba soprano baliwa muyimire ku muzindaalo n'akuba muli seketa ng'ekidongo kisukka n'amaloboozi ogabalansinga kati kye tugambye okuyamba kwaya zino zisupportinga yo studio ennungi ekyo kye kibuuzo kye nsobola okubuuza naye ndowooza basoma nabo producer naye kye ndowooza oba beeyigiriza tetuvumirira wano producer tetuvumirira music director tetuvumirira kwaya n'emu naye nze ndowooza essaawa zino tuyina okulinyisa ku mutindo tandika ne producers ne ba music directors kuba music writer ye awandika oluyimba lwe ng'amanyi bwe lunaagira bwe luti lujja kuvaanga ne message nnungi mulimu ebido tubadde ogambye ekidongo okuba waggulu nnyo nga kibikka kiva ku ndowooza ya kwaya bayinza okuba kye baagala nga kisinga ebigambo yes nga kisinga ebigambo kubanga n'ekidongo kiyinza okuba bikirina mu message tekiyisaawo kigitwala mu matuuga jjukira abadiventi kye bamubanyiiko okukola ki kuyimba si kuba ndongo ayimbisiza ekidongo ayimbisiza ekidongo naye ekidongo ekyamazima kigenda ne kigejja amaloboozi n'otawulira message egakola ki egalimu naye kiyinza okuba kiva wakati w'endowooza y'abakwaya ne producer ekyokubiri nga tunaalinnyisa omutindo kati waliwo abaana bano aba Kennedy bakuba music waabwe na saturatinga mu bantu naye ng'obawulira balwagala naye simanyi producer waabwe y'omu ku bano betutera okukozesa kwaya endala zetukozesa ngamba recordingira Kennedy y'omu kwaya endala gwezitera okukozesa nedda abamu kubanga tosobola gamba nti producer erinnya lye balyogera yasinga naye ngeri gye tutamukubira kalango wano naye ndabanga atali nnyo oba mu advent bona mpawabulamu oba mu advent oba si mu advent
naye nga wawulira yakuba music waabwe n'akola ki n'avaayo ng'awulikika bulungi omadventi tuli limited naye osobola okufuluma mu ya studio naye n'ogamba nti kaŋŋende ewa gundi okusinziira ku music gwakuba atukubire ku music nga muki nga mulungi lwakuba bo baba bakabeeyimu naye ndowooza omusic oyo gwe bafulumya yenna tekifa ku ddiini ya muntu kifa ku bukugu bw'omuntu afulumya ekintu ne bw'aba nga si mu advent asobola okufulumya music omulungi ne tumuwulira kati waliwo ennyimba manyi twaganye omumentioninga wano abantu naye mulimu ennyimba zowulira nga nnungi naye nga n'abazikuba si baki si ba advent ng'onootuula akayimba n'okawuliriza nga kakunyumira kakuwoomera ng'oluwulira oluyimba lukola ki lugira kubanga ojja sanga abayimbi abalala ab'enzikiriza endala leero n'omusangako ewa gundi n'akubirako ewa gundi abanoonya just muki kisinga ntindo bakwatinoonyeza ekisinga naye akasente akono kakulu kati kwaya zaffe zino tezirina ssente zisobole okufuna abapatroni abalimu kasente ate kati awo ekanisa weeyingirirawo ekirala tulina bajeti gyetugenda bateerako kanisa naye bafune bapatroni lwaki tunyigiriza lwetula nti Samuel ayinamu kasente buli omu bwagaalaba owa music ajja nti ye patron owa bakyala namulika kacoko ke ye patron owa bavubuka entujja ye patron owa prime lady naye patron buli omu tonamujjuza ekyo esobola okubeera patroni yaayo awo olengezaamu kwaya muntu kakkanako esobola okubeera patroni waayo lwaki kubanga mubeeramu abantu nga bakola kiwulira naye nga nabo bennyini bwe bayita okubeera patroni nga bagenda kubeera patroni nga bawa siringi 10 nga bagumu naye basooka ne babeera bapatroni bo bennyini ne bamanya nti ati tugenda kuteekawo embeera y'ensimbi bweziti tunaweza ssente bweziti tulyoke tugende tulikodinge okitegeera naye nga bo bamanyi kimu katuyiye oluyimba tufune patroni atukole ki atuteekemu ssente tugende which is good naye kasi kyemukitegedde nti omuntu omu asobola okubeera patroni w'abantu 10 mumufuuke bapatroni bamu kuba ondabanga omuntu bamugera muddusa mu kkanisa akasente ke kafunye konna waya bwenajja abavubuka ate ofuna esente kyenandisabye kyandifaananye bwe kiti olw'okuba nti ffenna kwaya maama waffe atuzaala ye kanisa ate ne church choir zino zonna singing groups zigwa muki mu church choir ekanisa yandaddewo enteekateeka mu kitongole kya music kasi kisobola okuba ekitolo nga kwaya bwesalirako amagezi kubeeko budget ng'egwerera mu church choir tumanye nti ekanisa wano ku church yaffe tugeze waffe tuli Kajansi White Church tuyina ekwaya mmeka nti 2 bwe tugattako maama waabwe nti yani church choir ndi mu kkooti eno tufulumizaako ssente zaabwe ti emitwalo ameka gagenda mukuno maama abatwala kyakikwaya n'amanya nti bali bafunyeko ebitwalo gyabwe bwegiti ne bwegiti mukwate kogero teekateka oluyimba luno bagenda okumaliriza nga maama ono afunye ono omwana we mu kugenda jagenda mu studio ng'asobola ogenda mu studio tugeze emitwalo ameka 5 nange nina akansiiwa ogenda leetera maama atereke kabanakola batya abakuwadde 5 g'okumukolo n'atemako 10 n'atemako n'oleetera maama yeyandibaddeyo enkola nibadde percentage egende wa maama anti n'ekirala wanga yatereka oteeka mu kikoonolo obuzibu buli wano obulala omanyi nti eno kyaki kwaya zino endala ze zigikola zezandibadde era zikola kyaki naye ng'omanyi olutalo lubeerawo okubayingiza mu kyaki kwaya bakadde ensonga lwagiwadde bakadde bayisawo zino ensonga muyimba solofazi ezimu muli bakadde bo tebayimba soprano tebayimba aluto nga ne biva mu solofazi yagala oyiye luyimba okole eddoboozi omuwe buwi ate bakuyiyiriza baba n'entondo kyakikwaya baba n'entondo oluyimba balukuyiyiriza mubamu abantu abakulu baba n'entondo wetubeera eno twejeregamuko ne tunyumirwamuko naye mu kyakikwayas muli abakyala ab'entondo abakadde muli abakulu mu myaka abasajja abakadde kakati wootuuka tayimu ng'olaba ddala tofiitingayo ng'olina kwegokiriza naye okimanyi nti ebintu kati byakyuka nina ekkanisa gye nagendamuuko eya Church of Uganda
sijja joge naye nga bayina kwaya church oba church kwaya ng'omanye eva ku mitendera bano wakamyuka abato n'abaddako paka kubali basiniya bonna nga bali mu kwaya kikyatulemye wano aba advent kiki ekitulema church kwaya zaffe okubeeramu emijiji egyo egy'enjawulo wa music alinasobola kutuula n'abazadde kubanga omuzadde yayimbira mu church kwaya abalina endowooza nti church kwaya yabakadde alina okulaga owa music yalina okulaga ekifaananyi ekituufu alina okukwata bano abakulu bwetugamba nti bakulu balina abaana nga bamuleetera mu church kwaya ajje n'omwana abateekereteekerawo okutandikira ku mitendera egyo gy'oyogerako ekizibu si kyeno kyaffe naye babakkiriza muba mutandika okuyimba ng'omwana jamu tugende waka bali bakola batabe walaba bwe nalaba balabika balina enteekateeka ey'enjawulo kolaba akaana kalosobo nga kayimba ebya siriyasi bateekateeka abaana okuva mu buto ne bagenda nga bakola ki ne bagenda nga babatendeka kati nga tebafuddeeyo ne bamanya nti bano baana one wano tulina kwaya ya endoze ya Golden Gate yes kitegeeza egenda kutuuka ebeere ne bajjajja ebeere ne baana abato baana baabwe babeere n'abazu naye nga so okikola naffe kyakikwaya ekisoboka ng'owa music ataddemu amaanyi wa music anti wa music akola guno omwaka omulala n'abeera omulala naye batandika obateeka ku musaala abaliwa amugujjawa abakozi b'ekkanisa owa music mu kanisa tubawa omusaala obawayo akatono omudinkoli n'omutemerayooko owabakyala mutemereyooko teri musaala gwe bayinza bbawa mukama alina bwakola ebintu era bwe munaagaana okukola ajja kukola ki anti eyo endowooza gye muyina katonda singa omuntu bw'akola n'omuwayo ka transport oba n'omuwayo ekintu alina kyavaako ali mu kajansa tufifite supervisor byali mukolako mu nteekateeka y'okulonda olujjako nga tumaliriza abantu bano tugenda kukola tutya okulaba ng'omutindo tugulinnyisa mu bugambo bw'obusembayo kwaya zibeere patroni za kwaya zaazo ziyambe ne ku ndala wezifuna kasente kwaya zeewagire mwewagireko musike abayimbi abatayimba kwaya tegenda beeramu nti ono wa soprano ono wa alto alina eddoboozi lya alto nga bwe bugagga baleeteyo atamanyi kuyimba nga kamya bamuteekemu wamufule patron abeere omwo nga ye wa nsimbi yes nze nandisaba ebisabi ffenna okusooka ddala tusire omutindo gwaffe nga tukkiriziganyanga abavubuka bonna ngera kamya kyaleese ffenna buli alina obusobozi bwe awagire kwaya osobola okuba nga mwoli oli kitundu ku kwaya ng'ojagala nti oyagala Believers kwaya nga toyimba naye nga mwoli oli kitundu ku yo kati nga kamya yagwa mu kwaya loyo naye n'okugiwa ssente tagiwa byonna byamulema byonna byamulema sebo yagiwa omukyala kakati awo kwaya n'agyesonyiwa atambuza ssente naye n'olusiramu mutu wa ssente ne mutulangira wesiri twavaayoladde nakuwa ssente nzagitambuza fane mugire mu mutima mulungi naye nga bannange amakwaya agali eyo mufune abaana abato mubaleete mu kwaya church choirs ba music directors mwenna kyetubasaba kimu muleete emijiji kwaya ebeerenga teri mu bakadde bokka n'abakulu we boogera naye mubeere mu generations ez'enjawulo sobole okuweereza katonda waffe obulungi. Editor waffe agenda teekako akayimba kali ke twabagambye ak'obukola obwo tulina essanyu naye mwagala tugoberera subscribe share and like